Lungamya omwana wo ng'alaba pulogulaamu eno. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Amanya Mary Nambwayo tubaniza programu yaffe ey'abanoonya. Nabagamba nti buli wootuuka wano eno bw'onoonya ofuna. Ettuufu liri wano. Eki? Ettu. Programu abanoonya tubeebaza okuba nga mwasazeewo mutulabe. Nze Patrick Kibirango. Nga Nambwayo wabagambye nti ebirungi bikola ki? Biri wano. Biri wano. Bannange. Nga wonagamba nti ekyamagero kyange kiri wano. Kati gwanoonya eyo yonna anoonya. Ekyamagero kyo kiri wano ku Bukedde. Onoonya wakapata. Onoonya afaanana Nambwayo. Era osobola okuggyako ennamba zaffe n'obeera ng'okuba. Omukyala bw'akwata yogera. Omwami bw'akwata yogera. Lwaliro lunaku lwa masanyu. Masanyu ku masanyu. Ekikiko. Waliwo akaana kawala twakaleeta wano. Abantu bonna ne bagamba akaana kanyirira. Soko tulageko nga ya. Kati kasooke tubalaga akaana kano we kajjira nga kakajja. Naye kaali kalungi nange nakalabirawo nga kalina ofuna omusajja. Linnya eryange ze Nannyanzi Ali nga ndeesi muwala wange oyo ng'anoonya omubeezi ow'okufumbirwa. Kakati. Omulabi ng'ajja Alisias agamba njagala mwami. Wabula ffe era nga Bukedde TV nti tukuteekayo n'ennamba zo n'ozisoma abalabi ne balaba. Bannange omwana yafu baakubira mwana muwala masimu. Ekikiggwe. Nabadde njogera ne maama we Kyala Nannyanzi n'atugamba amasimu ge baafuna yatuuka n'ogamba oba Uganda yonna erumbiddwa. Omwana tumwagala. Omwana tumwagadde. We tumwagadde. Kati mubanja abajja. Mwe bwava Juma. Omwami Juma. Omwami omusiraamu taviikako. Bannange Juma ng'agenda alaba Nagawa. Ekikiggwe. Neno Juma tayogera naye bonna actually ekyenjawulo ekirimu nti abagole baffe bonna teboogera. Juma walaba Nagawa yaddukirawo ku WhatsApp. Ye teyakuba. Ayinako taata we n'amugamba nti omanyi omwana muwala wuno akaana kanyirira. Bangambye Juma yatuuka ku piro ng'awandiikako Sumaiya. Tannaba namulaba naye nga piro kweyeebaka kuliko Sumaiya. Yoga. Emikolo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze amanya gange nze Muhammad Kandeke nga nze nzaala Sumaya Nagawa. Allah tumwebaza olw'ekyengera kyatuwadde olunaku olwaleero ekyokubeera nga tugenda okubeera nga tufumbiza abaana baffe ddala muwala wange Sumaya Nagawa ng'agenda okubeera nga afumbirwa ne mwana munne bwe baasimaganye Juma Walusa. Mu mwezi gw'okutaano bamaama b'omwana ono ne bafunamu endowooza ey'okubeera nga naye oluvannyuma lw'okusoma atuuse okubeera nga afumbirwa. Kye baakola ne bateeseganya ne bagenda ku TV yaffe eya Bukedde TV ne babeera nga bamulisaayo omwana oyo ku pulogulaamu y'abanyoonya. Mu butuufu baakiŋŋamba naye olw'okubeera nti omwana ono yali ng'aliko obulemu olw'obutayogera n'obutawulira n'enzikiriza ne bagamba nti akale mugende, era ne basituka ne bamutwalayo. Alhamdulillah, okuva olwo mu gwokutaano abantu bangi abaamwegwanyiza naye kisinga okubeera nga kyali kiwa essuubi oba nga kyewuunyisa abaali boogera be baali basinga ate okubeera nga bakola ki nga bamwagala. Naye nga ye bwe yawaayo ebisaanizo bye yagamba nti ayagala naddala omusajja nga musiraamu n'abeera nga ate ayagala omuntu bwe bakwatagana mu kikulu ekimu amakulu ekyokubeera nga bajja kuwuliziganya muki mu lulimi. Nabwe kityo mu bangi nnyo abaakuba amasimu nga bagakuba emisana n'ekiro mwe mwali Walusa Juma, era oluvannyuma lw'okubeera nga twekenneenyezza ne tusibira ku Walusa Juma era ne tusalawo nti gwe tugenda okubeera nga tumufumbiza. Awo mbagambira nga nsinziira ku TV eno yennyini muwala wange kwe yasinziira okunyoonya omubeezi nti temuddamu kukuba masimu, Sumaya Nagawa yafunye omubeezi era nga olwaleero tugenda kubeera nga tuyingira mu nnika tubawoowe abeere nga mu ffumbo. Bismillahirrahmanirrahim. Erinnya lyange nze Sheikh Kabali Idris, Director w'ekitongole ekiyitibwa Youth and Persons with Disabilities Integrated Development Association, mu kwasaganya embeera y'obufumbo okubeera nga olwaleero tuli wano. Sumaya bakadde be baamutwala ku Bukedde ng'anyoonya omubeezi. Wabusa yatwala obuvunaanyizibwa ku platform yaabwe ey'abadeefu. Wabusa n'andeetera ekifaananyi n'ennamba y'essimu Sumaya gye yateekako, nangamba nsaba oyogereko ne bakadde be tulaba basobola okumpa Sumaya ono. Ne ntwala obuvunaanyizibwa ne nkubirako maama wa Sumaya, era bwe namukubira nampa essimu ya taata wa Sumaya. Ne ntwala obuvunaanyizibwa ne njogerako ne taata wa Sumaya. Oluvannyuma ne tugenda ne Wabusa Juma ne tugenda okukyalira family ya Sumaya, era oluvannyuma ne tukkaanya. Oluvannyuma lw'okukaanya taata n'alagira maama atwale Wabusa ne Sumaya ku musaayi. Kasita embeera yavaayo nga nnungi, ne tukola program ey'okuba nga tujja kuba n'obufumbo bwabwe ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'Ekumi. Omukisa ne gujja nga mikwano gyaffe abavudde Netherland n'abamu Abataki baateeseemu akasente akatono okugula ebirabo ebiremesa abaana bano okubeera nga bafumbiriganwa n'okubeera nga basasulira emisolo oba emisoso gya nika. Kwe kuteekawo nika eno, era ne tuyita abazadde ne baleeta Sumaya ne bamutuweereza ennaku 3 emabega okubeera nga abuulirirwa. Olwaleero ne tujja wano ne tukola nikaaha okubeera nga beefunira obufumbo obulungi. Njala okukubirizaawo bonna nga bandyagadde okubeera nga bafumbirwa basobola okugenda ne bayita ku Bukedde TV, kubanga tugyebaza nti abantu bangi balaba ba puroguramu ya abanoonya. Ne tubeera nga tusobola okwasaganya ffenna awamu n'okozesa platform zaffe nesobola okuba nga tubafunira ababeezi mu mbeera eyo, nabo tubakolera emikolo nga gino basobole okwefunira obufumbo obutukuvu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya eryange nze mukyala Nanyanzi Azida. Nze nabeeranga awo nga ngamba mama w'omwana namugamba omwana yamala okusoma. Omwana omuwala yenna bw'amala okusoma ekiddirira kiba ki? Kufumbirwa. Ne mugamba nga nti omwana tumutwale ku TV. Nagamba ate nze ntyayo. Nze nga ntyayo ne mugamba kati gwe bw'oba otyayo nze nja mukola ki? Nja mutwala. Kati ekyalimu ng'atya ne bbaawe agamba ate Seeka ne mugamba Seeka ojja mugamba mpola mpola. Ng'omukyala bw'olina okwata bbaawe oba omumanyi ojja mugamba mpola mpola naye omuganzi nze nja mutwala. Ne nfuna gwe najjako ennamba y'essimu ne nkuba ku TV. Kola pulogulaamu n'omwami Patrick. Twagendayo Lwakuna ku Saturday ne babiraga. Nali tuli omwo pulogulaamu baali baakagiraga ku ssaawa 5 ku ssaawa 6 ez'ekiro ne batandika okukola ki? Kuba amasimu. Nali neebase neekanga nga mpulira essimu eneevaako eneddako eneevaako eneddako. Kati ne mmala okuzuukuka bulungi ne nkwata essimu. Bwe nakwata essimu ne bambuuza gwe mukyala Nagawa ne mugamba nedda nze ndi maama we. Ati twakulabye ku Kede TV nga ng'oli ali mu banoonya biki? Ne mubuuza owaaye gw'oyagala? N'agamba nze. Ne mugamba tekijja kusoboka. Lwaki? Omwana tayogera, ayagala batayogera banne. Bw'ayogera tojja kukola ki? Tajja kukkiriza. Amasimu gajja nga bakuba naye ng'abasinga okukuba essimu ate ng'abatayogera aboogera be basinga okukuba essimu. Ono kaakati ono ye musomesa waabwe naye Allah yamugerera naye kati nga Allah yamuwa nga yasoma sign language ng'era alina n'essomero ly'abadeefu. Kati bwe ya pulogulaamu eyo n'akuba amasimu. Kati ate oyo ye yakubira maama waani wa mwana. Kati nga tuwuliziganya kuba nze oli muganda wange nga tuwuliziganya nti owaayo waliwo ABCD ne mugamba ye tayogera nti netuteeseganya ne mugamba nkubuulire nti tusooke tugezeeko ku oyo tumale okumiitinga tulabe ekyokukola nga tumaze okulabagana ffenna. Omwana mulenzi alabye ku muwala n'omuwala naye n'alaba ku ki? Mulenzi. Oyo kale nnyo yasooka omulaba. Kakati gasinda bali kutuukawo yasooka omulaba yatukoleranga sayina omusajja gw'ayagala. N'agamba nze saagala musajja bumpi, saagala ate saagala mwanvu nnyo. Obula njagala ng'ali omuwanvu si muwanvu. Aya saagala omusajja nga mutonotono. Kugamba nti Allah agenda kitukolera omulana omulenzi agenda okujja balabagane nga byonna byayagala abirina. Era ku ssaawa eyo lwe balagana ku olwo twagenderawo mu musaayi. Ntugenda mu musaayi ne bamuggyako omusaayi bonna okugenda era nze nabatwala nze kennyini. Babajjako omusaayi ne babakebera nga balamu bulungi ne tuddayo ewaka. Oli omwami kitaawe ne taata we ne maama we ne tutuula ne tuteesa ennaku z'omwezi ez'okkola omukolo. Mpulira essanyu. Lwaki? Nti kye nakulembera nkiggusizza. Nsaba Allah abateeremu omukisa mu bufumbo bwabwe, abakwasaganye baagalane okugenderera bafune abaana n'abazzukulu. Neebaza Bukedde TV olw'ennyaniriza gye baatwanirizaamu nga twakatandika pulogulaamu eno n'olwaleero ne wetukomekkereza omukolo. Tweyanziza nnyo basebo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya agange nze Naabaweesi Zaituni. Ndi musanyufu nnyo olwa mutabani wange, mutabani waffe okufuna omukyala kubanga ekyo naffe kyatusanyusizza nga amufunye olw'ensonga nti kati naye
aba atandise okufuna obuvunaanyizibwa. Kati twali tuli awo ng'alina mikwano gy'agamba leero ŋŋendako Kampala ngenda gankomawo mu lunaku bweziti weekend ngenda nkomawo mu lunaku bweziti nga bakwata ne mukwano gwe Ashraf the best man. Kati najja n'abulirako Seeka n'amugamba nina nafunye mukwano gwange naye abeerawa abeera Butambala. Seeka teyali mubi ne bakwatagana ne baŋŋaalira omukadde tugenzeko katugendeko tusinkana omuwalo n'ayogezagana ne bakadde be yamala okwezagana nabo ne bawuziganya era ne bagenda. Seeka n'aŋŋamba tutuuse bulungi era tugenze ku musaayi era omuwala amusiimye. Yali musanyufu nnyo asekamu omulaba ng'era asimayiringa n'asikamu era n'akunyonyola ng'era bwe byabadde eri newankubadde gw'obeera obitegedde. Tukayanamu ne Patrick ate mpuli yasagala kayana naawe kubanga abasajja tebakayana. Bwe bakusanga okayana nange bagamba bati era bamanya gwancho okoza. Ensi yonna ekimanyi nti nze mukazi asinga katusooke tugende mu kuwummula tutwale obukakkamu bwo mu kuwummula. Okujjako gwe atamanyi kusiima bukedde gwagamba nti oli wa mutima mubi naye omuntu w'omutima omulungi lwaki tosiima muntu akoledde bulungi. Kati katubalaga ati abafamire baganda b'abagole bo bagamba tebalina kiboogera ku bukedde. Programu abanoonya bwebaza baabuzeeko kimukututi kattu etu naye olina engeri gy'oyogera ennyo ku ttwe ennaku zino. Otandise okuneeraliikiriza. Amina obugalo bwamwe Amina Hussein Bolimuti Amina obugalo bwamwe Amina Vaibu Bweliwa Amina Madali Sigawulira Amina obugalo bwamwe Amina Mukubiri obugalo wa barakatu. Amanya agange nze Halima Birabwa. Essanyu lye tulina eri omwana waffe Juma Wabusa okufuna omukyala era kyatusanyusa nnyo. Yasanyuka tayinza butasanyuka era alina essanyu lya nsusso kye bamukoledde kyonna n'abatuyambye ku mukolo guno tubeebaza nnyo beebale nnyo beebalire ddala n'emikwano gyaffe gyonna egitukwatiddeko. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Hafsa Aslaji Natolo nze mama wa Naga wa Sumaiya ono sister wange bwe twali awo netwegeyamu tugamba omwana ono akuze kuba waliwo sister we yali yafumbirwa mu Gwokutaano tugamba omwana naye akuza tusi okufumbirwa naye tugendeko kuki ku Bukedde TV tulabe inshallah ne mwatwanguyira bulungi nnyo. Esimu bankubira amasimu ngamba nasooka gamba oba waliwo ekizibu esimu nga mpulira zivugira kumukumu kuba nali ngirese mu kisenge nga nze nzize mu ddiiro okulaba ne bandetera essimu ngamba yibaani abakuba bano missed call nga nnyingi nenkwatako emu kati ngenda okuwulira nti yegwe mama wa Naga wa Sumaiya biki nga tempulira njagala mulabe wali essanyu linzita ne mbagamba naye munankubira edda musooke munindemu paka we nawa sisita w'oyo n'abeera ng'abakwata paka kiro ne tukowa okubakwata ne tubateeka mu mystic ne tuteeka mu silent
paka ku makyo naye nga ne mukya abantu aboogera be baali basinga okwagala Nagawa Sumaiya. Obuuka we wajja nga atuuse twamugamba nti waliwo abajja n'agamba nno bw'aba mubi ngenda kumugoba naye bwe yajja ne tumayo okwaniza abagenyi ne tumuyita najja n'ababuuza naye ne bakola sayini zaabwe omulenzi n'asiima n'omuwala then n'asiima tugamba alhamdulillah awo ne bagenda mu musaayi masha Allah essanyu nnyina lingi kuba mbadde nsaba Allah ate nga n'omwana Sumaiya munaddiini nnyo abeera asaba Allah n'abeera ku musaala n'awanika emikono n'amala eddakiika nga 3 asaba Allah naye nga ffe tetumanyi byasaba naye kati Allah amusaliddewo ekisinga obulungi asaba Allah abateremu obulungi mu bufumbo bwabwe abawe ezzadde eddungi abawe emmali ya halaali etali ya haraamu abakuume ya rabbi naye nga ndi musanyufu nnyo kuba Sumaiya ku bimu bye yasaba byonna ndaba bituukiridde. Yali ayagala nnyo kadaali, yali ayagala nnyo ku mukolo gwaffe tuli batabuliiki omukolo gwaffe tegubeerako mataali yadde endongo ewaffe naye era akataali akafunye masha Allah kuba yali akaagala. Bane nkubiriza abantu bonna bambi abali eyo muyinza okubeera eyo ng'olina omwana wo oba wa bulenzi oba wa buwala naye nga oyinza okubeera ngo tannafuna musajja oyinza ogendako ku bukedde n'owaayo ensonga zo Allah nakuteeramu obwangu n'ofuna omubeezi. Taata ne maama bamulabyeko tabaliwo mubawo omugalo wagiraze webalekwa mama okuleeta omwami emikono maama bamulabyeko akuzaala enabasabe mwena abagenyi abassa baliwo alina yakalawo omusimbira kolankola leeta akalabo nga wubasa walinabye wennyimba wagiraze webalekwa mama okuleeta omwami webalawo taata ne maama bamulabyeko bakuzaala yagala owulire mwannyina zennina weabeera towuliriza nga bigenda eriko obufumbo okububeezaawo mwannyina ze webalekwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze nalinnya Rawda era nga Sumaiya Nagawa muto wange adda ku nze. So alhamdulillah Allah akusobosesezza nobeera ng'ofuna omusajja. We nafumbirwa mu Gwokutaano ne ŋŋamba nonjagaliza obufumbo obulungi n'osanyuka nnyo nange ndi musanyufu okubeera nti ofunye omusajja olunaku olwaleero kwagaliza obufumbo obulungi. Saba Allah bawe abaana balungi oyagale omwami wo naye akwagale. So we nafumbirwa Sumaiya yakyegomba nnyo. Mu kukyegomba waliwo mama waffe n'agamba naye tugezeeko ku bukedde. Bwe twagezaako ku bukedde ne bamutwala alhamdulillah ne tufuna amasimu mangi nnyo naye olwaleero kwezi essimu ze twafunamu ey'omugaso era y'ensonga lwaki leero Sumaiya afuse ensonga musanyufu ali so happy. naye nga ye Saaka wambuuzizaako ku kamera. Saaka weebale nnyo byonna by'otukoledde obulungi bw'otukoledde atukoze obulungi obutagambika naye ekigambo ekyo kitegeeza ki? Simanyi nti oba ne mukyala we waka bw'atyo bwakusoosooka bannange kozi ye ntongo ajja okuba gwe nze saagala abasajja bafumbo ntongo omono tofaayo abasajja bafumbo tuli tuti ate abatali bafumbo kwesiba kati abasajja abagamba nti nno nnambwayo kwe mutava mba mugamba kubanoonya kwe mutakola ki kwe mutava twagala tubalageko abagole baffe ate nga batunnyonnyola essanyu lye bawulira olw'okuba nga batuuse ku ki kukula lino musomesa ayina laavu naye bannange Juma buli kimu kyeyunidde Nagawa. Juma musomesa mutunzi asomesa Oluwalabu ate Nagawa kati yatandise dda n'okutunga kati katubalage nga batunnyonnyola essanyu lye bawulira.
Amannya gange nze Sumaiya. Nafuna obuvunaanyizibwa nagenda ku Bukedde, obudde ne butuuka, omwami wange najja katuli bafumbo. Nasooka omulaba nali musanyufu nnyo okuba nga mmufunye. Yalaba nga mudeefu kuba nali njala musajja nga kiggala, Allah n'amundetera nga kiggala. Musanyufu nnyo era alowooza nti ebiseera eby'omu maaso bijja kuba bitereevu. Manyimu ebimu ebyokukola ebitonotono n'okubeera nga nsobola okuyambako omwami ku mirimu gy'awaka, okusiimulanga okwo, n'embeera ez'omumusanyusa ye nga bba wange. Mwami wange njagala ngeri gye nasoma ku kyalaani ate nga musomesa annyongeremu amagezi nange embeere nga tusobola okwajja emirimu gyaffe nga tukolera wamu. Amannya gange nze Wabusa Juma. Nsanyuse okubalaba, nsanyukidde abantu bonna. Ndi musanyufu olw'omukyala gwe nfunye, njala okubeebaza. Omukyala ono namufuna atambudde ne taata wange mu ddiini, ne ngenda mu bazadde be, ne mmulabako, ne tugenda mu musaayi, ne nkomawo, ne nsaba Katonda atambuze ensonga zange paka lwazituusiza olwaleero. Mbadde ngezaako nnyo okuteekateeka n'obwagazi obw'amaanyi nga ntera okwogerako naye ku ssimu paka Mukama olwaleero lwakingomoledde. Nsaba Katonda atuyambe, tujja kunoonya mpola mpola ne byasabye mbituukirize. Akaseera kano munnaye nkwagala nnyo, naye tunaagenda eka nja kugenda mu maaso nga nkwagala, nange munnange nkusuubiza laavu njajja kuba mu bujjuvu. Nkitegedde naawe okitegedde, buli omu asonyiwenga munne by'anaabanga asobezza, tubeere batereevu mu mbeera yonna. Bw'obba nina kye nkwadde nga kitono, tonyiiga. Katonda y'anaaba atusaasidde. Njala okwebaza Bukedde TV olw'okuyamba ffe bakiggala bwe tujja gye muli mu mutambuza programs zaffe paka ati lwe tufuuka abawanguzi. Mukama abamalire. Tweyanzege mweraba. Bale twakasukkawo wano mubadde balabi balungi. Nze Patrick Kibirango, Jibka Fashion Kamkamu Plaza
wegendawo obugenzi olabika bulungi ate kati nammwe abaana abaagala otunga oyagala kuyiga kutunga oyagala ki gwe tuukawo wali bakoleko nambwaye oba wakyusizaamu nange mbadde Mary Nambwaye naye nga nkugamba nti class sheds wali ali ku Choto Plaza bakwatagana ne 7 Stars leero no wampaka no ono ngampaka 7 Stars eri kimuli opposite Prayer Palace yenda biso obulungi abakyala ababyeyo abo twabagambye tugenda mbagatta ne jibu ate kirungi musiraamu kati bafuuse babiri abatwala lumu omba tugende mu DJ Shiru atukuba omuziki kakati ate abagole be bagenda onyumirwa omuziki be tuva okukolako omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.